Eggye lya UPDF liyingidde olunaku olwokubiri nga bawandiisa abaagala okubeegattako okwetooloola eggwanga. Abavubuka abasukka 200 okuva mu disitulikiti 3 okuli Lyantonde, Ekyoteraniraka, Beeyi ku mbuga eya disitulikiti Lyantonde basooka okukennenyezebwa n'okuddamu abokka abalina ebisaanyizo. Basoose kubaddusa emisinde nga beetooloola ekibuga eky'Eryantonde. Abamukwano bazirisi ne batwalibwa okuweebwa obujjanjabi bagasseko kubakebera endwadde zitali zimu okuli pressure, mukirinya endala ennyingi ekireetedde abamu okugowola okusangibwa nga balina endwadde ez'enjawulo. Babadde n'okebiri biwandiiko by'obuyigirize ebbaluwa ezibakkiriza okuyingira amagye okuva mu bakulembeze byalo n'endagamuntu. You have even a smaller thing. Wait, nerinyo tolina alimu. We don't take people without What you want? Senior. Mwana nkovu esokusuula, aniya ekusuula, amannyo ago gakusuula, endali zikusuula, embaliga zikusuula. Oluvannyuma lw'okukenneenya obukwakulizo bwonna waliwo abayise mu kakungunta era akayibajja abavubuka 24 ekyotera 20 Lyantonde 7. Waliwo abazze nga results zaabwe obuzaale obuli ku mpapula zaabwe ez'obuyigirize n'obuli ku nnangamuntu tebikwatagana nabo tubajjeemu abo. Waliwo abalemeddwa okudduka, waliwo abalemeddwa abagenze mu musaayi batestinga ne bavaamu, ate oluvannyuma bakoze n'ebibuuzo ebiwandiike. So ku level tubaye tugenda tujjamu era tukusuubira nti tutte abaana abasinga obulungi abayise mu kakungunta obulungi tujjamu abasinga obulungi. Abamu ku bakulembeze ab'enjawulo boogedde ku nsonga z'okutetekebwa kuno wadde nga bategeeza nti waliwo bitatambudde bulungi. Bashemere kuba oyina ebihandiiko byona by'obwegyese atari mu kicupuli ako twashanga ebihandiiko bimwe biri ebya Nasar Road Kampala bitari ebya Ministry y'ebyobwegyese. Nindeeba ngu bakozesa criteria nungeyo kugira ngu twenda barakayi baba barakayi abokuba nareebaho nibabingaho abantu abatari ba district ejja bareeta empapura ezikuruga mu district sendijo. Ate tubasaba nti bagenda bakole ekyo ekyabatutte okulwanirira eggwanga lyabwe, okukuuma eggwanga lyabwe, okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Sande William yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.